wetuwumulidde nga tuli ku musingi ate kati katweyongereyo abakugu baffe batwambuse towerabira nti okyali mu program Akeezimbira buli lwa mukaaga ssaawa emu n'ekitundu manya ku by'okuzimba eby'enjawulo. Wano mu kusimba ebyuma olina okumanya ennyumba gy'ogenda okuzimba ya kika ki, ya kusulamu oba yakoleramu, naddala kalina. Bw'oba ozimba kalina nga yakoleramu olina okufuna ebyuma ebya sayizi ennene kubanga bikola obugumu bwa njawulo, ate bw'oba ozimba kalina eya kusulamu awo era sayizi y'ebyuma ekamu kubanga obuzito buba bwa njawulo nnyo. Sayizi y'ebyuma kisinzira nyumba kijja tugenda ozimba. Kangambe ya myalire 3. Ya myalire 3. Tukozesa ekyuma ekitandika ne 4 mm. Ekyuma ekitandika ne 4 mm. Kati tugenda floors 3 and above. Webera nga commercial tukozesa ekyuma kino. Webanga commercial tukozesa ekyuma kino. Kino ekyuma tukiyita 200 by 100. 200 by 100 size. Nga kimpi. Kyo kimpi nti nakisalako okusinzira wenda nikikozesa naye nga gye kiri ekiwanvu kirimu 6 meters ne 12 meters. Kyekino ekyuma kyenkozesa. Kakati nga tutandika wansi olwo tugenda myalire 3 nga bwogambye. Kakati wetubanga tuzimba fulemu tukozesa size esinga kano obutono. Naye ate mwe ntunulira ebyuma bino ndaba byenkana mubyawulira kuki? Mu size tebyenkana. Size teyenkana. Go omulabi waffe oyinza okiraba nti byenkana. N'omubiri gwabyo n'omubiri. Kati eno size wano tupimawo wali 200. Okuva wano okutuuka wano. Okiraba nti kino kituula mu kiri. Kituula mu kina waakyo. So kati kino size eno obanga ozimba myalire 3 we advise yo okubanga okozesa size eriwa okubanga okozesa size eno kubanga size eno yo ekozesebwa ku nyumba naddala nga okuzimba commercial twakwa advising okozesa eno. Kati size eno obanga ozimba nyumba zino residential apartments nezino nyumba endala zonna eza bulijjo olina kozesa size eri. Lwaki kuzina ennyumba kati katugamba apartment eyinza okubeerako emyaliro ne bwegiba 6. Lwaki nkozesa eri size entono ate kwe n'emyaliro 3 nenkozesa size? Kakati ekitukozeseza ekyuma kino ku commercial buildings nti wobanga ennyumba zino commercial buildings zibeerako abantu bangi ekisookera ddala vibration oba oyagadde parking y'emmotoka ng'eri waggulu kino kyekisobola okugiwanirira. Yensonga lwaki tukozesa size eri entono ku nyumba zino eza bulijjo ate ku zino commercial ne tukozesa size eno naye nga obugumu kyekimu kyenkana. Daniel, watugambye nti ennyumba yaffe ey'ebyuma esevinga okusinga ku nyumba zaffe ziri ezaki eza bulijjo oba enkola eri etali egenda okuba ndozange ekaddiwa simanyi. Njagala otutematemere otubuulire bajeti yaffe ey'enkokoto oba enkokoto gwe musingi. Bajeti yaffe ey'enkokoto oba ey'omusingi eri etya era yanjawulo etya ne ku eri eyaffe eya bulijjo. Neyanziza. Enkokoto yaffe gye tuyuwa nga tukozeseza ebyuma mbagambye omulundi guli nti ebadde entono sente entono nnyo wazira mbadde simenye nti owagundi ow'emitayimbwa wakozesa enkokoto egenda mu mitwalo oba mu miliyoni 5 nkozesaawo miliyoni 3. Tutandikire ku byuma bino ebibasoose ebiri wansi byomuteekeyo wansi ebigumu. Kakati mu basement katugeze ennyumba etudde ku bwagavu bwa mita 2 kwa 2. Omusingi ebyuma ebigendamu
bikozesebwa miliyoni nga 8 yowansi nga yowansi kisinziira webeera nga commercial eyinza okuyingira 10 naye zina residential zina apartments miliyoni 8 ebyuma ebikola omusingi ne foundation bibeera bimaze katutambule kweno yaffe gye tuliko olunaku olwaleero ebyuma byatwala sente okusinziira ku nyumba gye tuliko olunaku olwaleero nyumba ogiraba nnene era nga bwe nkugambye nti tukozesa webanga kati eno commercial tukozesa ebyuma nga bigumu era twakozesa ekyuma ekigumu kino kati wetubanga twakozesa ekyuma kino ekigumu kweno kitegeeza nti ennyumba yaffe neegendako mu sente nyingi naye era wobanga obadde okozesa system enkadde ebaddewo ey'emitayimbwa w'ogatta ebyuma bino sente zaabyo kuba kino ekyuma kigula emitwalo 85 12 meters kibeera mu mita 12 kitegeeza nti ennyumba webeera nga ya mita 12 oba 15 kyuma kimu kikola ki kimalawo obadde olina kyogenda nga tumadde nkyatangaza muganda wange gyadayogeramu kuno ekyuma abantu olaba nga tuzimba omusingi nga tuguzimba guno tuli foundation tukyali ku foundation ya wansi kino ekyuma size y'ekyuma size eno nnene ogingawe mugiraba eno size nnene etulikozesa ti size nnene kubanga kino ekizimbe kye tuzimba kinene tiringa ng'owoolaba teno woolaba ti hoteli namba naye kati baganda baffe bali abazimba ennyumba entonotono tetujja kukozesa kino ekyuma kino ekyuma kinene nnyo kino ekyuma kuba tukozesa kinene kigenda situla flo mpanvuko tugenda situla flo nga 5 otegeera flo 5 ezo kuba tukozesa kino naye kati oba tuzimba ennyumba yaffe zino entonotono tujja kukozesa ebyuma size entonotono ate kosi ya wansi y'omusingi eno kati olaba oba nzimba ennyumba yange nga ey'okusulamu nga ntonotono kijja kuntwalira miliyoni nga 5 oba 4 omusingi gwa wansi ate ogwo omusingi nyina n'ebyuma ebifulumye mulimu ebyuma byesobola okuba nga bikola ki bifuluma wansi kati oyinza obeera ne miliyoni 5 oba 6 sirabu yaffe ne tuba nga tukamaze foundation ya wansi naye nga tufunyemu n'eki ne pila zaazo nga olaba empagi zifulumye ezimu kati ezo empagi zituyambako obugumu bw'ennyumba kati mu budget yaffe tubeera nga twali tulina miliyoni zaffe 5 ku byuma byaffe bino then ne tudda ku butimba byonna biba zitutumala miliyoni 5 ku nyumba entonotono naye banga nyumba nga olaba nga nnene oba hoteli ki sente ze zirinnyako kisinzira project gye mubeerako kye muzimba ekibanga kinene sente kola ki zeeyongerako naye nga ate okusevinga kwayo oba osevinze kati olaba wali mbadde ngamba nti miliyoni 5 ezo kati nga mbadde nkozeseza eri enkola enkadde eri kati njagala otubaliremu Abdallah otubulire nti katugeze nti nno ennyumba eri ku mita bweziti ejja kutwala ebyuma omusingi gugenda kutwala sente bweziti n'omulabi waffe alaba ategeere oba annyonnyoke amanye nti ennyumba yange bwe naba nkedde ku makya n'engizimba sente mmeka omusingi gugenda kuntwalira sente mmeka ku byuma kati olaba kisinzira kubanga ennyumba nazo bazipima osooka n'opima mita zetiriko kati nga muganda wange nga we tuba twogera wano so tugambamu mita zimeka ze twali tukozeseza wano kati eno ennyumba gye twogerako ssaawa zino gye tuliko eri mu mita 4 mita 4 tubadde 4 mita 4 ku wansi mita zetuddeko ziri 4 ku 11 yes empagi eziyimiriddemu ziri empagi 38 kati bwembanga eyange eri ku 10 ngambe eri ku mita 10 oba nsikweta mita 10 kitegeeza ojja kubeera n'empagi si 7 obala mita 10 divided by 3 zempagi time the 3 zempazi 9 ezibeera mu nyumba ya mita 10 ku 10 so tunyonyole bulungi Daniel saagala ozeoze omulabi tunyonyole bulungi otubuulire ennyumba etudde ku bwagavu bwa mita 10 ku 10 square egendamu empagi 9 ng'okozeseza ebyuma sente mmeka buli kyuma kisinziira kati eyo eri ku mita 10 ku 10 kitegeeza residential era egenda twala ebyuma egenda twala buli kyuma kigula emitwalo 18 kitundu bagiyita empagi eyimirirawo bagiyita 100 by 100 empagi eyegula emitwalo 18 n'ekitundu nekiranga mbadde tangaza muganda waffe ekyo kyuma kyokiraba ekyo kyayogeddeko obadde okiraba kyayogeddeko ekyo ekyuma kiri fuuti 2 mu fuuti 2 ezo agenda dividing by 2
by 2 olaba kati nga obadde ngo agenda kisalamu nga olaba kino kati olwokuba kano kapisi katono naye kiri okidividingamu by 2 olwokuba nti ennyumba yaffe eyimira ku mita 3 height yayo ate ekyuma kibeera mita 2 mita 6 ze futi 2 kitegeeza ekyuma buli mpagi gye nkugambye nti mpagi 9 kitegeeza tugenda gula empagi ebyuma 3 kati tugambye tudividing by 333 tugula 4 ne tudividingamu wakati ne bifuuka 9 tukisalamu wakati kibeera mita 6 bwe tuba tuguze 4 ne tugula eyatambudde nange ndowooza otegedde ku nkola eno ey'enzimba ey'ebyuma bangi mwabuuzizza ebibuuzo ku sho eri eyasooka nga mulina bingi nnyo bye mwebuuza nsuubira nti obitegedde okuva wansi ku musingi gwaffe mpaka ennyumba yaffe weesembera gwe naddala gwe azimba amahotelo amasomero ebizimba ebyo eby'amaanyi wandyekutte enzimba eno munnaye nobanga osevinga ku kasente kubanga ne bw'obeera mugagga nnyo era osigala onoonya ssente so kikuyambako okuba ngo osevinga ku ssente zo mbadde Maggie mu programu eno Akeezimbira kambagaliza okubeera obulungi paka wiiki ejja ku ssaawa zino zennyini ssaawa emu n'ekitundu ez'ekawungeezi mubeere bulungi.